mukono nateekera mu ddala amuna yali talina naye abasajja bazibu nnyo temujjukira nga yantamya ekiyitibwa abasajja nakolera amaanyi gange gonna okuva mu buto sinze nabadde bweti nga bwemundaba sinze nabadde bweti nagabwa nakozesa amazima ate neneevuma ne maama era sekati yafuna ali mubuuziza kino kyewakola tewannondera era byonna nabyejjusa okujja ne mamange yansikira nabimugamba nemugamba maama ate yanzita naye musonyiwe kubanga yakola kiyafa tewaliwo bwenkanya sirina bwenkanya bwewafuna bwenkanya ki bwewandyagadde ku bintu byemwakola bwembi entuuyo ze mwatuyana mwembi n'embeera gye mwayitamu mwembi gye twayitamu ffenna oyo obuzibu obungi kubanga ebintu biri byonna nabyogerako dda embeera eno kadde neetaaga funa ebizimbe 5 ofuna ebizimbe 5 akedi 5 ku bimu bye mwakola byako twakola mu kapito yange mu sente zange zenateekamu nga ye talina sente ng'alina sente nto ne bwe ndeeta abajulizi abanda bange abakyaliyo epalisi njagala majestic ekizimbe kya majestic center Titanic Jesco beauty center energy center majestic ndaba Atalanta yino nayo njagala ne nju ndaba enju emuyenga ne njagala nenju si muyenga munyonyo kubanga eyo yagireeta mu dda abakazi watu kyajagala njagala ennyumba ndala so njagala ne millions 5 eza dola so mu mbeera eno abatulaba n'abatuwuliriza ofuna obwenkanya buno bujja kutwala obudde oliredde maama okuba nti ogumiikirizaako mu mbeera eno nze sirina budde bwagumiikiriza wabula alina okunyama kubanga ndi mu mbeera ki embeera sinungi nyabo bino ebintu byaffe byansi bikola nituyitawo naye mazima gennyini Lubega asalawo kubanga tetulina buwangaazi mu nsi bameka abantu bangi bafudde ne baleka ebintu naye oluye bwabanga tufenna tuvudde mu nsi abireke nga ddala mu butuufu siridde ku bwenkanya bwange kituufu Lubega bw'aba akiraba ng'awulira gye tunayita nga munyoonya esente mu masasi nyonya sente buli wamu abali mu bwika Lubega ampe ku sente zange ampe ku sente zange abali mu bwika ampe ku sente zange nabona nze kuolaba omusana gwanjokya enkuba n'enkuba nesebaka tulonga nyonya sente nnyo ssebo nenyaba agiriko agyekomereko Star TV emunyigwanga kugata ne UBC yes tubawa mpola nga tutambula tugoberera ensonga era nga tulondola ebintu ebyenjawulo bifa ku batutumufu ku bagagga ku bannamawulire ku bantu ab'enjawulo naddala mu ggwanga n'abantu bannakinoomu nina bizibu siina bizibu n'omuntu ali feeling nti ali concerned mu business eno bamumawulire muno mu entertainment n'embulamu bwa bulijjo ng'abantu amanya iqua the professor Rupi yes okuva ku Star TV ne Metro FM tubawe tuline however ne ku channel yaffe neyenkola video tubawo nga streaminga live nga tuleeta emboozi ez'enjawulo n'emboozi ez'ennaku ez'essanyu n'ebintu ebyenjawulo so lunaku lwaleero njagala okwaniriza gwali ku channel yaffe tulise episode yanjawulo nenga negatako kuba nga nyaniriza omukyala mama nsaba obuze kuba giriko n'abagyekomeddeko sanso okwaba banyabo ne banjisebo nze omukyala ababuuzaako nse Eyali nagawa azaalibwa Budala Malagala Sentongo Nazigo Bugerere mama wange ye masitula na bosa mami nga tukusanze mu mbeera sinnungi aleka nga teyagaza mbeera mbi buzibu ki obuliwo obuzibu obuliwo munnange omusajja yansuula olw'okubeera oba nti ndowooza sirina zadde naye ng'ate twakola ffenna nange saalubirira nti nno zadde lyenkolera wabula nali nkolera obulamu bwaffe obw'omu bukadde
era nga bwe yali aŋŋamba tukolera ki bukadde tubeere bulungi naye ngenza okulaba nga omwami wange Drake Lubega tanfaako Saalongo Drake Lubega Banda tanfaako. Musinkana ddi n'omwami ono Saalongo Drake Lubega Banda? Twasinkana mu mwaka gwa 82 nga tusinkana e Palisa naye ngenze ne baba okusuubulayo e Palisa kana omanyi tusinkana naneegomba yagenda okulaba enkola yange enkolamu naye yali nga mwavu yeeyiya bweyiya n'amanya nti no tujja kubeera n'omwana muwala ono tujja kukola nange ssente zange ze nalina oluvannyuma nga nkoze ne tuzigatta ate nga nalina ssente zange nyingi ndeeta muceere nkola ki kubanga ng'obumanyi omuntu anaafuna talwawo nafunira mu ddakiika nenfuna neneezimba nembeera nga ndeeta muceere mutunda mu kikuubo mutunda ebwayise mu eriya ne bwayise ninawo sitoowa awo ng'okulinaana ku Bombo Road okulinaana nga Shell ekizimbe ekiri awo waliwo mwami Lubowa mpangisiza sitoowa era nga mwami Lubowa oyo ampitanga omwana we wayejjanga nga yanzigalirawo ne sitoowa yange n'agamba omwana ono kale oyinza okuzaala omulenzi n'abulamu amagezi geega naye omwana omuwala era ng'ayita nawe nabagamba mujje mulabe mutu monna mu bwakola nembeera bwentyo ng'abantu banneegomba omwana ono agenda ku bannange ssente bwentembuza taata oluusi nga mu kifo ekyo okutya abantu nga bakimbuuzanyi abagamba nga zaataata bakakale oyinza okuzaala omuwala n'afuna amagezi geega ate omulenzi n'otofunamu mwana bw'atyo kati abantu nga banga naye bannange kale gali mu magezi gali mu muwala omanya anaawasa omuwala ono yajja okubeera n'omugagga yajja okufuna esente kubanga bajja kukola oba mwana mukozi bajja kukola omulaba byonna akyayimiridde ku kintu kyakukola ate ng'esente zijja kati awo nafunanga abasajja abagamba nkuwasa naye nga nkola kingana ng'era bambuuza oyagala wa myaka nze saagala njagala kutandikira mu myaka 25 3 naye nze abalala sibaagala bakadde ebintuntu bwe biti kati munnanga we twalabaganira ne saa mama wange ye yafubako nnyo kubanga ebiseera ebyo nga mama nga nti basenga bange baali bandeetedde abasajja n'eŋŋaana nti omwana tosobola kutandika kusuubula fe basenga bwe tuli bafumbo tetwasookera mu ebyo ekiyita ky'amalaaya so nga kyabbeeyi okufuna omwana obwati okubeera ng'akola tayenze tagenze kwetunda tagenze kukola ki mu bintuntu bwebyo naye omuntu ayiiya ssente ne bansalawo kati kyavaamu ne bagamba omwana ndowooza abulira nnyina kati maama ne bamukaka najja n'akola ki nabesinga kati yalaba kuba biri awo benjagala n'agamba nedda fumbiro oyo genda naye salawo genda nimugamba musajja mwavu nti mujja kukola mwezimbe mama yakyaliyo mama yava mu kitalo nnyo so mufumbire bamaze okulabira omukulu Drake Lubega Drake mufumbire ganywa ddi mu butongole oba mugati wa ddi tetuti bagatti wabula ndi mwanjule twayanjulwa mu 84 nga wayise emyaka 2 nga mumaze okusinkana mu 82 mutandika okukola mutandika mutya era okweyongerayo kuba nti mukulaakulanye n'okuba nti ayina byalina kati mugagga olunaku lwaliro mutandikirawa twatandika twagatta essente twagendako eyo mu Mbalala negye bayita 62 Uganda ne kamwenge eyo nsubula binyeebwa nga tubitika ku train ebiseera ebyo yali weeri tubijja nga tubitikulawo n'abigiranga naye nze andekayo kati bweyandekangayo ye n'abireeta n'abitunda mu Owino wamala obitunda esente baziwa n'alinnya n'akola ki n'ansangayo ng'alina endala zandekedde ze tugula tukuŋŋaanya ng'era bagamba omugagga waali babireeta okuva mu kyalo olondi wa mwami bamuyita Besigye we tukuŋŋaanyiriza era wensula awo ku 62 bwe twaveeyo ne tukyusa ne tuddawa mu mukyere gwaffe gwe twali tumanyidde season yali eyingidde tetugenda mu mukyere gwaffe Palisa tetubeera nga twanika omukyere bwe tugusa ne tuguleeta mu kibuga Kampala mu kikuubo bwetolo tuyingira muyingiza mu kikuubo agamba teri babbya tutandika okuyingira mu kikuubo nga tukola bizinesi zaffe tugwe tusapulayinga abantu awo waliwo sitowa gye bayita kuseta produce nga gimpa omukyere so tuva awo mukola ebyobugagga mwenna mwongera okuba nti mufuna ebyobugagga bino mu kubikola mwenna byetuwulya byogenda tumenyera ebimu ku byemwakola byebirwa byemwakola kati bwe twava mu produce tusapulayize ku magi
Nyabo. Amaje ga Uganda gwanga. Awo tusapulayiza amaje tu gulu lira wange ebiseera ebyo tuyinza yalinga atwala side nga bwakuwa odebera y'amaanyi era ogenda mu maaso kwate ku simu katupozinge kyeyongerayo omuntu omulabi neera ayagala ategera olunaku lwaleero biki ebyo bye mwakola bituusa okuba nti n'olunaku lwaleero toli mu mativu wa wano wooli wano wendi ndi wa muntu wange oli wa muntu nfula kusuza bakusuza busuza gwe ng'omuntu yali alina waasula era alina weewogomye oba ng'alina waasimbye amakanda biki bye mwakola Munnayuganda omuntu ali ebweru omuntu ali eyo eyandyagadde okulumirirwako omuntu yanditaddewo embeera nti mbutuufu mukyalo ono jali njagala afuna obwenkanya twakola ebintu bingi nnyo gavumenti no biyite mu bufunze yanyabo kubanga ogambye biwanvu nnyo kati gambiyite mu bufunze bwe twakola twamala okusaplayinga amagye nagye nkubuulidde yanyabo lira gulu kituwe tubabwadde emmere kati twafuluma nga bamaze okumaliriza okusaplayinga abantu okuwa amagye emmere wabula nga balina gavumenti kubawa kiku sente ebiseera ne batuyimiriza kati batuyimiriza ne tutandika Kampala Kampala bwe twamutandika twatandikira mu supaali oluvannyuma ne tulinnya ne tumuvaamu tetwamulwamu tutandika okugenda ebweru nga ye yagenda ebweru nze nsigala mu dduuka n'abo abaami Mutebimamba bwe baamutwala n'omwami omulala ogwaddako mu gooti Kyenswa bwe baamutwala kaakati bwe twamala ne tugenda mu maaso nga twakolera ddala ebintu ekizimbe ne tukigula ku Nakivubo Music Plot number 5 nemugula ekizimbe kyasooka okugulibwa Nakivubo Music Plot number 5 Plot number 5 kyasooka kati ne tuddako olwo mu kukigula mami omukono gwo oguteekako mu kugula ebizimbe bino yayiteekangako yekka gwe nga takuteka omwami oyo ng'omuyaye bwabeera omubbi teyanzikirizanga kuteekako omukono ku bizimbe bimwagulanga mu kizimbe yangamba ate oba ndi mu balo tonneesiga nga nange ntya ate okwogera ng'omukazi omubuulire omugana tinaye nga sirina mwana tekalingo tewaliwo atakumanyi ngera abinziramu nenguma tutunula ekizimbe kye kyaddako awugulibwa ekizimbe ekyaddako kiri ku paida ekyaddako awo SB nga tubizaako mu kugula ebizimbe bino byonna walingawo nalingawo naye ng'omwami tanzikiriza kusayininga oyo nga takkiriza kuteekako omukono nti byonna naye nga embeera wali ogiraba ne transaction ne bwe muguze ne bwe muguzeeko ngambiraba era nga ogiranga mmanya kino tukiguze ng'olwo omukyala abiri mu ssente wansi ali mukyala wawaka ate nga nagattamu ssente za wateekamu omukono nateekeramu ddala amunaye yali talina naye abasajja bazibu nnyo temujjukira nga yantamya ekiyitibwa abasajja ntakusikulinga nakolera amaanyi gange gonna okuva mu buto sinze nabadde bwiti nga bwemundaba sinze nabadde bwiti nagabwa nakozesa amazima ate neneevuma ne maama era sekati yafuna ali mubuuzisa kino kyewakola kyewannondera era byonna nabyejjusa okujja ne maama wange yansikira nabimugamba nemugamba maama ate yanzita naye musonyiwe kubanga yakola kiyafa so mu mbeera eno nsonga kyevaako gwe naye okwawukana bannayuganda baagala busooke bategere okwawukana kwange naye ndowooza yali afunye abalala oba abanaazaala ate nga yalina abaana era nga mbeera namu mu maka nga yali abazadde ebbali wa mukyala mukulu mukyala mukulu abo simanyi ngeri gye baagiramu nagamba abaana bali eri nemugamba abaana basitule bonna obaleete baleete gyendi nakabwe bali kuyisa bulungi baana era nabayisa bulungi sirinaako ekintu n'ekimu kyenakola kyenayisa baana abo nebabeerawo wanga waliwo abamu bempulira abali e London waliwo boogera nabo nemagamba mukazi oyo teyatuyisa bubi yatuyisa bulungi okiwulira
munna abamu ngenda okulanga bw'omanyi baali abantu bamanyiddwa abantu bangi oyogerera London ne bajja ne bagamba nti oyo omukyala tumumanyi ani gyaliye nti taata wamuyita yebaja ekinga yamubba lwaki yamubbye bw'atyo oba okiwulira nabagamba nabo ne babuulira ja eno nga wonyonyodde olabiridde abaana okoze abantu bali tunatunyonyola okwawukana ko yo okutuuka okugamba nti mbiira oba twawukane kiva ku ki kyava ku musajja ng'ayagala kukola tuli muto nga nja kukuba jali byankutte atalina nambuuza oba okitegeera nekyeraliikirira nokulaba ekintu kifuuso ki obuyimba ekyeraliikira ningaono omuntu aliko damagi ye emanyinko omusajja oyo akuba kumanyira namukoyayaŋamba oba okitegeera tankula kitankola ekikyamu nange kyekitambula mumubira okuzagyenzira abantu so mu mbeera eno toyinza ku sound yaleeta wana ina erikiriya ate wali kali tekamu affect erikiriya kale tugende omaze omuviira agambye nja kugoba nkutte kuba yali akunyonyodde otegeddeko emabega ekyamuliko nga munayita nkola ekyamu kuba abaganda benze basooka okuŋŋamba tekyavaamu naye yenyini nakikola ki nakinegambye neŋŋamba ayinza okunkola omusajja ki ekikyamu oba okitegeera nemuviira nenga Wuuno yatta olwo mwali mubeerawa twali tubeera Muyenga Kanyogoga Muyenga Kanyogoga zone amaka ago go wali obeeramu naye nze nali mbeeramu naye mukyala mukulu ng'abeerawo mukyala mukulu ng'abeera Mukono so amaka ago ofulumayo kati ani agalimu okututeeka ali munaawasa so amaze mabega wano mu biseera weoviiridde eba waviirayo n'awasa omukyalo omulala ate n'addamu n'empulira era n'awasa oli nabaawukana n'afunayo te omukyalo omulala n'afunayo omulala naye ne baawukana ate n'afuna omulala mu bbanga ki eryo gwe ng'ovuddeyo kuba leka nga bbanga kiri omaze ng'ovuddeyo nga nvuddeyo kugamba giringa mu myaka kubanga mu 8 okufunga myaka nga 8 so mu mbeera eno njagala tutunuulire tuwuliziganya naye animba yenda kukolera wano nkuzze wano tofaayo biki ebintu bwe bityo olabeera muki tugende ku kintu ekiriwo nti olunaku lwaleero ebintu bitambudde mu mawulire ng'olaga tewaaliwo bwenkanya bwewafuna bwenkanya ki bwewandyagadde ku bintu bye mwakola bwembi entuuyo ze mwatuyana mwembi n'embeera gye mwayitamu mwembi gye twayitamu ffenna oyo obuzibu obungi kubanga ebintu biri byonna nabyogerako dda embeera eno kadde neetaaga ofune ebizimbe 5 akedi 5 ku bimu bye mwakola byako twakola mu kapito yange mu sente zange zenateekamu nga ye talina sente ng'alina sente nto ne bwe ndeeta abajulizi abanda bange abakyaliyo Paris njagala Majestic ekizimbe kya Majestic Center Taniki Jesco Beauty Center Energy Center Majestic ndaba Atalanta yino nayo njagala ne nju ndabe enju emuyenga ne njagala nenju si Muyenga Munyonyo kubanga eyo yagireeta mudde abakazi abantu kyajagala njagala ennyumba ndala so njagala ne millions 5 eza dola so mu bintu bino byetwogeddeko bye weetaaga Jesco Energy Center Atalanta n'enju okuzimbira enju emunyonyo oyinza okubyetaaga naye ye nga tayagala bikuwa okutte mitendera ky'okuba nti ofuna obwenkanya kati ndi ku looya munwanire tewali mulala nkuba omulanga ye bw'aba tayagala kumpa munwanirire oyina looya nina looya yatunudde mu mbeera yeno ba yatunudde mu mbeera yange yonna enyabo yatunudde mu mbeera yange yonna so bwe kyamuwoza looya wange oyo bamuyita Lufunya Derek ye looya wange ayeesimbyewo mu Lubega South
yero yawo ageza kuba nti ali mu musango guno benga ofuna obwenkanya. So ebizimbe bino byoyagala maama tuwulira mu ngambe mebegako nti ye yali akkiriza nga ayagala kuwaya ebizimbe bibiri ngayagala kuwa bibiri ate gwe nga kiraga nti oyagala bino ebizimbe biwere 5 yetakkiriza kuwa 5. Lwaki takkiriza? Nange kyenneebuuza. Alina ebizimbe bimeka awamu oba ebizimbe byobala awamu birimeka mwaka bingi ddala. Gwe walonda mu bulonzi bino bitanga. Nalonda mu bulonzi ebyo neetaaga. Okay. So mu mbeera eno abatulaba n'abatuwuliriza ofuna obwenkanya buno bujja kutwala obudde oliredde maama okuba nti ogumiikirizaako mu mbeera eno? Nze sirina budde bwagumiikiriza wabula alina okunyamba kubanga ndi mu mbeera ki? Embeera sinungi. Embeera sinungi. Mwenyabo. Bino ebintu byaffe byansi bikola nituyitawo naye mazima gennyini Lubega asalawo kubanga tetulina buwangaazi mu nsi. Bameka abantu bangi bafudde ne baleka ebintu naye oluye bwabanga tufenna tuvudde mu nsi abireke nga ddala mu butuufu siridde ku bwenkanya bwange. Kituufu Lubega bw'aba akiraba ng'awulira gye tunayita nga munyonye ssente mu masasi nyonye ssente buli wamu abali mu bwika Lubega ampe ku ssente zange. Ampe ku ssente zange abali mu bwika ampe ku ssente zange nabonaabona nze gwolaba omusana gwanjokya enkuba n'enkuba neseebaka tulonga nyonya ssente. Nze waliwo ate nali mukazi nga ndi mwenkanya waliwo omuntu abuzaabuza naye nzijukira waliwo lumu bansenga nga mmaze okutika neŋŋamba badriva batrera sobola kuvuga mmotoka zaali 8 gwa kiro tuva ebunya maze okutika loole zonna zentise trera nga nabo waliwo n'abantu bempandiika abanyama ne baŋŋamba ne baga sisobola kuvuga mmotoka mpulira ne baŋŋamba lwaki omwanyi naye ebintu omuntu bw'ayogera waliwo driva omunanga atani boyi wange amanyi okuvuga emmotoka aguvuge kolwo saatuula mu maaso natuula mabega n'abeetisa abalala ku mutto ogw'emabega nga ntudde bwe ntukulujji. Twasiŋŋaana abantu mu mabira nga tuva ebwetu ebunyo ebugali ne bayimiriza emmotoka tugenda eyigana. Bwe bayimiriza emmotoka baavaayo n'emmundu ebyo byonna byonna ngenda ne mbijjukira. Baavaayo n'emmundu bwe baavaayo n'emmundu bagamba omukazi avuga emmotoka enaalo driva yali mugezi nnyo ne Katonda nga akuuma. Yagamba omukazi tumuleeseyo ng'atikka trailer ajja nti ajja nti ye muteekeko akataala k'omunda tebaasobola nakundako. Katonda ye yankuuma byonna byonna ngenda ne mbirowooza buli kimu ne kinzijira mu bwongo bwange ne ŋŋamba ne bagamba mugende era emmotoka trailer bwe zajja baaziyimiriza zonna bagambe ne bakebera mu bitanda eyo wa wonna mu bitanda bya trailer ne bagamba omukazi bagambye atikka ate mumuleseewo agamba ayiseewo n'emmotoka ento nga twagenze naye nange gye natuula mu bano abasajja nze nali senya nga ntambula n'abantu bange kubanga be bannyamba omugaga toyinza kubeerawo ng'era abantu bali abaavu tebakuyambye abantu be batyoboola n'omwavu naye abeera muntu yakuyamba omugaga toyinza kwemalirira bwe kiri. So obulumi ne bw'oyitamu n'ebisigadde mwami Drake Lubega akulanga kikuula baana oba butazaala kirabika ngamba ekikumisa ebintu nti alabika akulanga butazaala ananga butazaala naye ate nze bwe nali nkola saakifangako kubanga yaŋŋambanga nti guma oba twanyonya kuki baana okujjako yansama embuto bbiri ne zivaamu nga ntobambi nganga akoze ekinfunye neeyagala ate nakijja waatikiwa kisimanyi bibye bimutikka oba okitegeera munnange ne tubeerawo omwami ogwolaba nze namusooka omulinnyisi n'ennyonyi yali neerabidde nga kugenda kaseese ng'ate n'okugenda okusala etikiti kuyigana Eyali ng'ate okugenda okusala etikiti yagenda okulaba nga nze ninye ngenze kaseese lutu eyasooka nga nze ngenze okukimanya ebijanja nangamba nange ngwali nnyo ennyonyi nange ninyisaako nengenda nimusalira tikiti ati amugamba genda entebe nti awo nemuwerekera paka ku airport n'alinnya n'agenda nange nenkomawo nenninya bbaasi nze namuleeta mu Kampala ng'akoma Nakasera aleeta mucungwa ennakasera awo oba okiraba nemuleeta mu Kampala mu kikuubo
nga hatiyamu gyentwala omukyere agamba gwe wabamanyira oti oba okitegeera nze nasooka omugulira engoye ng'atambulira muka wuzi 2 kakawunda buno buwuzi 2 bukawunda suuti bupolisita n'obugatto bw'amasanda n'atambula okujja epatisa gye tusuubula ng'ali muki mu busapatu bwa bbulu buno bwe bayimba ku leediyo bwayimba busapatu bwa bbulu bwe namubyenaku bisekebwa yalina mubusapatu bwa bbulu ng'era bamutuuma entitiiri ku nnyindo nenzimulongoosa nongoosa manyi nongoosa muntu wantu n'akaddu watubeere babiri oba okitegeera naye nandeka bwatu n'atansasula buli kimu kyonna kyonna nkimukolera buli kimu nenkikola nga ntereza muntu wange muyingiziza mu Kampala atyamu obulya ngulidde engoye obulya ndaba ayambala ebintu byayambala bannange banjiwako enibwa bagamba bw'olaba akasajja ke yaleese katundu akati kawe bakasooba oba kaki oba ke yaleese gyali yakala mwana muwala afaanana bwati omwana omuto atuleetera obusajja bwomanya abavubuka be bavuma mu kutamya n'abantu kutamya omuntu baatandisa okumpita kiwunga oba okitegeera ndowooza nteremuke mu nteo kantu nange nengumira kuki ku kantu ate yakuleetedde ennaku mami nga tukusiibula engoye azimugulirawo woolaba wali cooperative bank tugendako mu sinema tugende mu sinema tulabe era bwe yajja n'angamba gw'onoosobola ozooza kazisigale newuwo kubanga yoli tajja kusobola zooza mami nga tukuta mbaka kibo eri abantu obusembayo n'abantu bandagadde bakuyambe n'amateeka gakuyambe n'abempewo bakuyambe batya nga tusiibula eri bannayuganda n'abatulaba okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nsaba bannamateeka enyabo nsaba mwenna abawuliriza zi TV zino enjogera NBS Star UBS Star TV bannange emisaba mukoleki munyambe naye ndi ku buzibu omusajja mpeki esente zange ze nagatta mu sente nga tukola